abatambudde amawanga n'onoonya obutuulo waliwo eddagala lyetembula butuulo muli manyi kulirayawulire waliwo eddagala balitembula butuulo so omuntu yenna atambudde amawanga n'anoonya obutuulo eyazuula jjajja tugadde engalo zaffe tudukolereko kubanga yatwanukula twadde waka omulindwa sewa omulindwa kumbi ng'ayingira mwe ku ngalo ng'atuuka agulumiziwe nnyo atenderezebwe ng'awenga ekitiibwa n'esibi nate okuddamu obasiŋŋaana mweno ndowooza olw'omukaaga olw'okubiri mu mwaka guno nga tokyali balamu mwebala okujja mu bungi mwebale ddala nebala okwebaza abatugabirira ku mazzi essinzizo lino nantebe omukubireko mu ngalo abakamera mwebale nnyo mwebale ddala Tonisimo Faith Choir ndaba olwaleero batono ne mwebale nnyo mwebale ddala ab'ebyuma abakkiriza mwenna basebo ne bannyabo nsaba Katonda w'abajjajjaffe abawe omukisa engalo banomukunza obulamu bwaffe abakyali abalamu twongere tumuweereze ate paka naffe wali tutwala amannya nze Rujinji Mukasa Kiwanuka neddira nga Kabiru Kasimba obudde bugenderedde naye munzikirize nsooke nnyanirize Nantebe w'essinzizo lino ayambadde obwa Mukasa n'obwa Kinene bannange naye ndowooza asinzeko kyeryo tetujja kutya nnyo Mama Nantebe tusanyusa okulaba buuza ku bantu bano agulumizibwe nga atenderezebwe nga awenga ekitiibwa bazzukulu bajjajja gweza sanyusa obalabako olunaku luno olwaleero nga tuzze okuweereza okutendereza okusinza n'okugulumiza omutonzi waffe mu buwangiro bwaffe mwekubireko mu bugalo abapya abali wano abatalabangako bwe tusinza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe tuti bwe tusinza omutonzi waffe ng'Abaganda ng'Abasoga ng'Abanankole ng'Abalugwala buli omu mu lulimi lwe ndowooza temulabyewo kasitaani katambula webali abatasinza naffe olwaleero wange tukoleko bwe tuti okubalaba mwebale kujja eno enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe tuti bwe tusinza erinnya Nalongo Nabagesera Nabawanga Nandawula Nababona ate nga ndi jjajja w'abaana weewaawo nkanyanize jjajja muto oba jjajja muto naye atubuuzeeko nendo zaafuuka jjajja mukulu bati weewaawo agulumizibwe nga atenderezebwe nga awenga ekitiibwa Batuwa Katonda bweza nnyo yenze nakubuya lwaba mwena bamulanze eki jjajja mutoba era ambeera y'oku social media platforms tuweereza omujjajja waffe era buli alina akasimu oteekamu jjajja mutoba n'ofollowinga n'olaikinga weewaawo toyanza ne toyanzenge katwanirize omutangaavu Yiga Kasajja Kiwanuka agulumizibwe nga atenderezebwe nga awenga ekitiibwa bazzukulu ba jjajja bweza sike mwekubireko mu ngalo mwebale
eno sabbiiti yakubiri mu mwaka gwaffe omupya bwe twakayingira. Mwebale nnyo, mwebale ddala kujja kusinza n'abaliyungako buli basobole okutweyungako twala obuwangwa bwaffe maaso. Banyabo ne bassebo tweterekeera okugenda okusuula akalulu kakuba okulonda, naye mbakubiriza okukuuma emirembe ng'ogikuuma ku mubiri gwo n'embulamu bwo osobole okuddamu okujja okukola ki? Okusinza. N'ekyokubiri abatanafuna mukoge mugende mubujjeyo musobole okuba eddoboozi lyammwe nga mulituusa bulungi mu bokisi ng'olina akakongeko. Ekyokusatu, banyabo ne bassebo, nzeiga Kasajja Kiwanuka, muzzukulu w'abajjajja omuwaati, omukundi atasera, akundya abantu okubazza ku buwangwa bwabwe. Neyanza gyonyaseega. Toyanza nnyo, toyanzeege. Katwanirize muzeeyi waffe akumirize naye atubuuzeeko. Bannange basinza bannange balamusizza nnyo era nenyebaza okufaayo okusinza. Amannya gange nali mpitibwa Matiya nga neri okubiri Kakumirizi, naye kaakati erinnya erisooka Kakumirizi ndi mukubi wa ndongo, nakuba endongo n'emimwa negindebera. Era ndowooza ennyimba zange abasinga obungi muzimanyi nga mukyala Nagojja byangu olaba omusamba bwe gutise, ennyumba zitudaaganya naye nga bannyinizo zebaweereza. Omulaba ali wano, nze Kakumirizi kyakulumbye. Toyanza nnyo muzeeyi, katwanirize omuyimbi, baddeyo na muyimbi yejjaffe Mulindwa Mumbi, so sinyagamba nage. Agulumizibwe nga atereezebwe ng'aweebwa ekitiibwa. Amawanga gonna agakusinzenga mu nnimi zaako obulewa. Bazzukulu bajjajja mweza. Obutabuka nabwo n'ekitange. Nange ndi musajja muyimbi wa kalongo kamu. Nze Mulindwa Mumbi. Mbadde nnyimbira nsi, mbadde muyimbi wa nsi ebbanga lyonna n'emyaka 5 kigenda kwera 3. Naye mbadde mu kuyimba kw'ensi kwemmaze emyaka 30 nga sirina kyenfunamu, wabula nga ndi musajja muyimbi w'amaanyi, wabula nga nkoma ku musajja oyo ayimba, era nga wesigenze nga bajja kulwana n'ebyuma babyasi baba bikube, naye ng'era nkomaku ekyo nti omusajja oyo bannange ayimba, naye nga nze nkoma ku bitone bya mmere. Naye bwe nakkiriza nenzija mu mbuga eno eri taata Ssaabakabona Jumba Lugaweesa, nendokolebwa omulundi ogusooka kuba guli gwali ku muzibe gw'amaaso, nenzikiriza nensabira nenzijukira bajjajjange era nenzikiriza nembajja ku ttale. Kati okuyimba nyimbira obuwangwa n'ennono, era tosobola kubona mukolo gwo n'ontuukirira n'oŋŋamba nti omanyi gwe batuyita beematize nedda, kadongo kamu bwati bwakolaki bwabeera. Oteekwa okubeera nga wekkiririzaamu, toyambala bubi, tokunama, ate kubandiiseeko okwewulira ze empisa ze ez'obuntu. Omuntu n'atukutuukirira oba okwogera nawe baga nti ewe naamutandika ntya, so nga mwangu nnyo nga nawe bw'oli omwangu ku mulimu ogwo. Bw'obeera omuzibu era naye bakutwalira mu kiti ng'ekyange, naye oli bw'amala okutuukirira n'alaba obwangu bw'agamba nti musajja ono bulijjo bakola ki? Bamuwaayiriza. Kati nze nafuuka wanzikiriza wompitidde okujjako nga mbadde n'ebinkutte biki bingi nennemu okutuukako. Oluusi mpozi bino bitulema okwabulamu kakatono, omuntu okugamba nti sijja kusaba ssente ku mulimu gwo naye naakutuukako ntya. Ekyo no tusaana tukitunule mu muntu bwemugamba nti nja kujja ku mulimu gwo osobola okukolera obwereere, ate ayagala weeteekemu okuva transport okuva wooli mpaka ekyo ndoza tukitegedde. Emirimu tusobola ogikolerako bakkiriza bannaffe, naye nga tambuza omuntu omutuse wokola ki? Omwagaza era omutambuza omuzzeewa
ekyamusobole okubeera ndowooza tulina wali studio nze omukulu oli bamuleza mumanyire watasuse yamaleginga ebintu awo mwetukolera omuziki gwaffe naye taata agabazi ofa nga zabwereere ogende okwateyo oluki oluyimba naye omuntu oli newankubadde nga wanzikiriza kino muzikiriza enkiyise wana wanzikiriza ng'ate era ayina obuyinza obumulagirwa waggulu nti genda okole oluyimba olwo mu studio lwabwereere naawe njagala obeeremu ak'obuntu ogambe nti omusajja ono gwengenda okutuuza mu ntebe muno akole oluyimba okuva ku ssaawa emu sinakindi kuzibya budde bamanyi kukola enyimba mbimanyi ddala bwobanga tosobola mukwatirayo emitwalo 5 kugimuwa osuubira okukolera ekintu ekirungi wadde ng'eribamu alina ode mugambiddwa kisoboka eri waliyo olugero Luganda mulutegere bulungi nti atalina kasolo talya kasolo mumpuliriza bulungi lugwe luki tata kakibagiremu akyoterereze atalina mbwa talya musu atalina mbwa talya musu atalina kasolo talya ki ekikoba oyagala okukola ekirungi oli bam mukwate bulungi wadde eri olina oda enyofunye eri waggulu ewa Mr. Babu naye n'oli mulowoozeeko akolere ekirungi ndi muyiya wa nnyimba mulungi nsaba omuntu yenna nga ayagala omuwandikira oluyimba jangu ontuukirire nga bw'oli kubanga nafuuka muntu wa bukkiriza nze Mulindwa Vumbi ery'obuyimbi ate nze jjajja w'abaana Mulindwa Namuzinda Katonda bazigenderere toyanze nyo toyanzenge onegatteko olw'obudde twandize kabona w'essinzizo lino naye atubuuzeeko oluvannyuma agulumizibwenga guweddeyo sero oba guno bwe buukira empola agulumizibwenga atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ntera okubeera omuzanyufu naddala nga mbalabyeko awamu n'abantu ababuze ebbanga mwebale kujja kusinza Mutonzi awo tugatire engalo ne tukuba obugalo obwa waggulu sewamala weewaawo tugamba bweza bwa Mukasa ne maama Namukasa oyo akakasa ne tubeera abalamu nze KBN mu lufutifuti kabona kusinga ennyanja n'omusajja gwe nali nagaana okuyitaba naye nga nfukidde ekizibu n'enzikiriza bamweyana basebo ne bannyabo nali saagala nnyo okubeera muyaayi eneegaana omusambu ogw'erinnya naye gaali zisusse mukkirize mumpite bamweyana mulingatteko bulungi nnyo weewaawo siina bwe mwewala ewange yeyandeeta bannaffe abali ku mikutu mwebale kutugoberera Ennono TV SK7 Media Jjajja Jumba Lubowaligawesa Ssaabakabona Jumba Lubowaligawesa emikutu mingi abali kugwa Jjajja Ndawula mwenna mwebale emirimu ntwala omukisa guno okwebaza bannaffe basebyuma ababeera emabega w'ebyuma ebyo ebitulengeza ensi ebikasuka ebifaananyi omukulu Kasa Mutala sebo webala emirimu omukulu Sero kodi name naye lyaffe ndyetaaga nendowooza era bamweyana wewata ntwala omukisa guno okwebaza Nantebe waffe omutesitesi w'essinzizo omugenyi waffe Albert Zulu sebo taata nate tukwaniriza era abantu abo beesunze okuwulira ebigambo byo byotera okutuleetera ebirungi mutangaavu
jjajja bam luba bamulanze eki webale kubeera naffe. Ate omukulu omutangaavu Yiga Kasajja muzzukulu wa bajjajja Ssekamwa oba Kawandula bigambo Ssekamwa Nsukira omukulu Lujinji Kiwanuka sebo webale tutembeeta. Mukulu wange jjajja Mulindwa Vumbi taata webale kubeera naffe olwaleero. Taata wange jjajja kubanga oyo taata wa muzeeyi kati abajjajja jjajja Kakumirizi. Erinnya ery'Amatiya tuliteekeko olw'okuba lyeri mutunda ery'ensi Matiya Kakumirizi naye wa bujjajja. Tondies Faith Choir kyenoonya tujja kufuna engalo ez'awamu. Tondies Faith Choir mwebale kubeerawo okututembeeta mwenna. Producer Brown tulinamu omuntu nga Munyolo wana nga munyakitala Abanyolo muwanike ku mikono bwenna tusanyusa okubalaba. Kale nga mbumbirira ebigambo byange olw'obudde. Tegeezeddwa obudde tulina butono, muneegatteko tuyimbe wamu. Mwanukula mugamba nyizire nkuhaise nkokuwampange. Okay? Kanaasoboka? Nyizire nkusirime Ruhanga wange, nyizire nkuhaise nkokuwampange. Again? Nyizire nkusirime Ruhanga wange, nyizire nkuhaise nkokuwampange. Bweza nnyo, bweza ddala. Ekyo kinyonnyola ab'ewaffe Abanyolo abali wano nti bwe tutyo bwe tusinza omutonzi naawe bwoddayo mu lulimi olwo olunyolo fukamira teekako akabaani osinze Tonda Namugirika. Tuyimirire. DJ teekayo oluyimba twanirize empologoma ya Ssewamala etuuse. DJ abasibo ne banyabo ffenna ku bigere baffe twanirize empologoma ya Ssewamala. Taata empologoma ya Ssewamala tukwaniriza okusinza kw'olwaleero mumukubire obugalo n'akalulu. Kale nno nga situtte budde bassebo ne bannyabo mwebale kujja kusinza. Nze Kabona Businge wa Moyana Nyanja. Akaseera kano Sseruuma muzindalo Sseruuma. Toyanza nnyo toyanzege Ssebo kitaffe Butonda tukwaniriza mu ssinzo lino ery'omukusoma musooke wamu ne Kabona Waiswa Ssaabalekajje. Era taata wootuukidde ng'omukulu Zulu yagenda okwogerako eri abantu bano.
agulumizibwenga, atenderezebwenga, asinzibwenga. Bantu batonda, bantu bajjajja, bweza, sebo taata, sawa kabona, empologoma Yesu wamala jumba aligawisa, mama atenga nalongo n'ababona, mama w'abaana tusinga okumala kubate baganda bange ffenna betufaananya olususu n'esiimye nateera okuddamu nga nyimirira mu bantu abasinga okwenyumiriza mu kiti kye bali. Bakabona bonna, abasomesa, bannabitone abatwegaseeko, kwaya erya munda birungi okukamala. Ennyimba ezo mbadde nga nzolera mu mutwe gwange, mbadde nga nziryantambula. Ntandise okukyusa playlist yange, tebaddeemu nnyo nnyimba, mbadde nina ezaffe ez'obuwangwa. Naye kati ate nnyingi nsanze nti wano waliwo ki? Nyingi nnyo mulamatuusi. Nsinga kuzanya zeeri eri eza revolution ez'abaddugavu endala. Kati playlist ninangagga mwebale omulimu ogwo. Abali ku mayengo, omulimu ogwo gwe mukola gwa maanyi, mwebale kubanga mukwasaganya amayembe ago. Nate nzize kwogera mu sayansi mu kinnansi nti ebintu ebigenda mu maaso mu nsi bwe bigwawo ffe tebatwogerako. Teri amanyi kunnyonnyola maanyi gaffe na buyinza bwaffe ensi eno bweyimiriddeko. Mumpulira nti omuntu yenna ng'anaafuga abantu alina okuba nga afuga ebiwandiikibwa ku bitabo. Bw'afuga ebiwandiikibwa ku bitabo kitegeeza yafuga endowooza y'abo abasomye ebyo by'abawandiise ku ki? Kati abawandiika ku bitabo ffe baatwerezinga mu kalina kale baatukola ki? Baatusambulawo. Omanyi lwaki? Eky'obugagga nga zaabu kiba kikwekere. Ffe tetumanyi ensi kyetambulirako kyo tekyogerwako. Mumanyi kale amawulire agadde gagenda maaso mu biseera bino ebiyiseewo. Pulezidenti bwe bagenze ne bakola ki? Ne bakwata. Bananyize ndi munnamawulire, ndi muwandiisi wa bitabo, ndi sikola, ndi muyivu. Siyinza kumala wiiki nga sinasoma bitabo bikka wansi wa 15. Kwegamba bikaseera nsoma ate era nsomesebwa. Kati bingi nnyo bye tugenze nga tuvumbula ensi yetukwese. Kati ku mawulire bajja kunyumiza bagamba asajja bameka b'amaanyi nnyo. Si kyekyo? Kyekibafuula ab'amaanyi bannange. Kubanga mu mwaka gwa 1492 kyaki Katulika yasalawo negabanya ensi. Ne bafulumya endagaano bagisa Treaty of Tordesillas. Ne bagamba ebitundu byonna okwawuka ebidda ku saidi ya Africa okwata mapulensi, di Africa, Asia n'ebirala ebyo byonna babiwadde Portugal. Ebidde eno wali South America babiwadde Spain. Kati batandika okutukima wano mu Africa. Mulira kikibadde eky'obuddu. Kati nga tomanyi kola kasaali lwaki kutwala ewange oyogera kunyamba ki? Tewali kuba tomanyi. Ekitegeeza ntwala akola ki? Kati baatwala buli muwandiisi wa bitabo, buli amanyi Lubaale, buli alinyibwako empewo, kubanga ebitone byaffe Lubaale buwangiro bwaffe. Mukitegeera? Kati baatwala buli amanyi kyonna ekisinga ne bazimba Amerika gye mukola ki? Gye muwulira.
kati we bagizimba batwala emyaka 10,000 nga temulimu wadde kusasulwa, nga tukolera bwereere ku kibooko 400 years. Kyobola badoola byonna byerina byonna bipaati byaffe bya Africa, piramidi eziva mu Egypt, ebigambo ebiva eno mu migga gyaffe gyakira byonna kubanga lubaale waffe basitula balina ki. Kati ne balekawo abamu abatanamategeera nsonga zino ne balekawo n'abatamu, kati netandika okuzaalibwa mu abo ababitya. Kyokka oluvannyuma lw'emyaka 4 ate ne bajja emyaka 15 ne bateekako biyeekaalu byabwe, ne bateekako ensomesa esamaza etujjako. Kati obwongo ne bakola ki? Ne basiimulira ddala. Kati neyo bakusomera amawulire bwe bagamba bakujja wano nga tolina kyomanyi, kubanga basanze okudde mu bali ne bajjako abamanyi ne baleka nga tebakyakola ki. Kyokka twalitandise okwetenvulira era ne bajja ne baddamu ne bakola ki. Kati era tutandise okwetenvulira, kati tugenda kukkiriza kuddamu kukola ki. Tebakozesa tukimanyi. Mbadde ku TV nali wano ku Lwomukaaga tumaze okusinza Tonda waffe, ku Sande ngenda nensomesa ku TV1 ngenda osanga ezo incident nga bonna zibanyumya ne babakimayo balina tekinologi zinagamba tutandike ku tekinologi. Bakozeseza ki? GPS muzimanyi? Global Positioning System eyaziira mukazi muddugavu aliko na muzinda Gladys West alina emyaka 93 ne kati bwali mulamu. Yasooka okuyiyiza amagye ga Amerika gye bayita Naval Ordnance Research Calculator, kompyuta esooka mwaka gwa 1954 ne bakwatagana n'ekibiina ky'abakazi babayita West Computers. Mugenda kusimu zammwe tuteekamu ekigambo Western Computers. Bajja kulaga abakazi ababalanga ebibala ebyenjawulo kubanga ekibalo kya misange. Era kirina kyobola atugamba tulabidde mu namba mmeka tubadde technology. Katufe lwaki tatugamba kana GPS katuwana yakasenze njagala wa technology yasobozeseza. Ngamba message agenze manga nezikuba ngamba kyo kisitwasa okuba mu bbanga bwezityo nensoma ngendo sangako muddugavu Tomati Mensa avagana wano na ogenda okusoma bamujja eno omwana ne bamujja mu kiggwa ewabwe ku Masi nga mu kusoma kwa wano balaba bye basoma tabyagala naye ensoma ey'endala gy'ategeera tulwakuba bali batutegeera omanyi bakibagamba bategeera kubanga enakabina babadde bakusitandi nga bakutwala. Kati bo balina department ezikwasaganya ffe bagita Department of Microbiology ekwasaganya abantu abakwasaganya obuntu obutini obutategerekeka. Kati eri ge bayita amayembe ze bayita nano components ne nano technology ye department eno. Kati ffe wetubeera eno nga teyali tugamba tutandika okutya kyokka nga te department ensimu ekola ki? Kweyimiridde kubanga okubeera nga ndi wano gwe oli New York nempulira byoyogera nange ebyengira bwenti bagambye nategere tugamba mu speedi nga yaki jembe tuseye ebiri eno neno okitegeera twekolako olugambo obuyambiriza olwo. Kati obuzibu bwe twasigazaamu batugamba nti bwe batukwata obwongo tusigadde ku bikuba tuli bantu ba butonzi nnyo. Ekikola kino nogako kirala kiddako nojjako ku tabi nojjako ekisuswe era ekirala kiddako. Kati yo nzungu nagamba okebo bajjeeko awo kati nze kangende wansi ye nasima omuti kyegununa kati ate kyayagala eyo minulo ye gyakoleramu ddala ejjembe kubanga engabirire eno. Kati ye n'awamba yonna n'aleeta n'okututta n'okukola ki. Naye kati ngaffe abali wano jjajja agenda tugabirira tugenda kuyingira ku busibe kuba ffe tetugenda kwetanga nti ate baleta abakyalina abanone ate zaabu aliwa kubanga tugenda babagaga. Tugenda kwekola mu banka eyaffe ey'abasemeza emibyo egyo wansi
international criminal banking, international vampires. Tugamba Uganda ndivyo kugaga tugambe bili trillions anamusanga leya earth leya kibala wagendo biteka musente akatuli kibako mwanyeza bwezigenda kwatikana abakatuli kibazi bazitwala eri Canterbury ezaba nozigende Jeddah nebeka ezafe zisigala ekigeza tugenda kwekolamu group economics twekolamu business twezimbemu ebizimbe gundi waba tuse nifaliso fena gye tukijje oyo gye tugenda atatutukirizamu Otuma rozimba capacity ne sente zaffe nga tuzeetolodde kuba ebyaffe ate ogenda kubba ezaffe ekirayiro mukimanyi oyo otandika otya so nga tuyigira nti tutandise ekimumining nti kyekiriwo nti kopa haya nti kyabaana baffe abaliko emmangu essomero lyaffe libasomesa baprofesa balina abajja obasomesa ebyuma biri nga bwe bikola kati omwana wabaako kiwanuka mu masanyalaze kuba kati Otis Boyko wabasobola okukola baziyita processing wire baziyita processing wire resistor ezitambuza misozi mu bbanga kumanaginga wire ebekukirayo noga nti oli alinnye omuliro kiwanuka mulinnye naye akajja kuba bali bakakola nkatukako kajja ne kaggwawo nga bwegamba nkutta ekisiki naye wenkiddusa ngendo tukeri nga kiweddewo naye kati ne baleeta oluddugavu nga wakiwanuka kababagamba so bamukyusa na managing anaga tukola bwe tuti n'abawangira waya nebanga etwala paka miso n'ebbanga omuliro gwemu bwe tusomayo mu mechanics mu kita quantum physics ne tugamba tugenda osomayo bonna baddugavu genda okuddayo okusoma nti bakutwala nga batadde ki ku luseedi ku kyalo bwe bateeka ku luseedi ku kyalo kuba emmanza zaffe zitutandika okutugamba bubabi nga kyaki identifying nga bajja babawa scholarship famire eyo yonna nga batwala kati olugendo era okuba wabutuuza emyaka 15 matebudanga mu Uganda nga kanyadde eno obufuga kumbe ekitone kyaffe bakikoze eki kati abaana baffe tugenda basigaza olw'ensonga eyo bangi abaliyo eyo abaddugavu abakyagaanye okutegeera ekkuba ettuufu bwe tulina okusisinkanira bino byebifo by'ebimu bwe tulina okusisinkanira twetegeeze twesomese nga okuva mu bw'omwoyo bwokka tugende ne mu byensoma ebyensimbi tugende mu bya health tugende mu byeddagala kuba katwagala tubeere nga tulina pharmacy ngiriko ekigambo farm nga kya FARM eddagala eririmwa nga era litwaline mu bipimo ng'olituukako ate nga lya bbeeyi nti oyagiza kinti eri battalo kati tukola kino ne kino tubijje eri nga tubitadde wali nga tebiri kiri katali kyali nabwo ekyo bwekubye esigaza kalica yaayo kati naffe kalica yaffe bwemulamulira omukulu baganda bange sijja kulya budde bungi naye ekisinga obukulu banaage muno gwemulamwa mu science tulina kyebayita footprint science alimu kyebayita ecological overshoot nti ensi efulumya ebintu bitini ng'ate ababyetaaga bangi kati ffe abafulumwa nga tuliko obubaka n'obukiro nga bajjajja basobola okwogera naffe tuli baki ate abatuyayanira bangi kyalina etwala buli mwayagala tubeere babe kati naffe katubeere ffe toyenza kyo toyanzenge kansabe agenda okusoma ekyawandiikibwa asembere kumpi katonda abadde gyesebo akuwa omukisa olw'okumanya okwo n'okutegeera agulumizibwe nga atengerezewe nga awenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaagwe nangesanyusa okubala abakomonna abakkiriza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tourism faith ekulemberwa omusajja omukulu Tumba Boali Gawesa Ssaabakabona w'enzikiriza eno bakabona ekitundu kyaffe ekyolunaku olwaleero kisimbuliddwa mu kitabo ekitukuvu Muzaawula era nga omutwe gugamba nti omusana omwezi n'emunyenye
obwakkubo. Obutonzi bwateekawo malayika oba omusambwa oba amaanyi ag'enjawulo nga wano gayitibwa kkubo. Nga kubo omulimu gwe omukulu gwa kukola ndagiriro okukoosa okukwanyaganya entambula z'obutonde ng'akolagana n'enjuba, omwezi n'ebinyeenyi. Mwebale okuwuliriza. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nja kusaba kwaya kuba ekyawandiikibwa ekyo batwelulira oluyimba nti wulira eddoboozi eryo kuba ekyawandiikibwa ekyo. Nojja kubako mu ngalo lugenda kwaniriza empologoma y'Omusewaganya.